Popin Media. Magala kubebaza abakyala be Kayunga. Kayunga ju. Kayunga oye. 7 ju. Tusimbudde. Abakyala be Kayunga tukoze ki? Mwe tumalira bayitawo national level. Bayitawo ki? Tuli bakyala ba Muzeeyi. Tuli bakyala ba Museveni. Tuli bakyala abakozi abagala emirembe. Nze nga chairperson owa Kayunga ow'abakyala twagala okuwa obweyamo eri gavumenti yaffe ne gavumenti ya NRM nti obwesige Uganda bwe yatuwa ng'abakyala ng'ate President Museveni yabutuwadde tugenda kubukozesa, tugenda kukola emirimu gy'abakyala nga tetusosodde oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki oba oyogera lulimi ki kasita obeera ng'oli mukyala Munnayuganda. Fenga National Women's Council tulina obuvunaanyizibwa okukukolera n'okukubuulira government programs ozifunemu bw'olimanya gavumenti ky'oligiwa. Kubanga Museveni bw'aleeta government programs tasosola. Kyakola ki? Tuweereire Farida mwena mulina okuwa Farida kalulu abe Kayunga tumusindikire niye nk'omukyala gye tuwona asobola kutukolera. Naye abakyala ba national iswe tuweereza omukyala Farida Kibowa nga niye mukyala yenka kusobola okulabira omukyala okuzwaitibwa ku national okuyika nsi okwero si wano. Abakyala nywena aba Uganda bairange tukubasaba olunaku ludinga lwikiro lwa national muwe eryo Kibowa muwe eryo Farida Kibowa niye mukyala yatukulembera nga kyona tuli n'emirembe twasanyuka muno twadigida nga omukyala waiswe oyo Kibowa nga muwaira kalulu era nga kutukulembera kubanga tinugwe omulundi okusookere aizire nga kutukulembera era bakusai nga bakyala ate n'abakyala baliigi iswena twala amwe bojo mbasabira bakyala bairange muwerye omukyala Farida Kibowa niye mukyala mpiza okusobola okutembeeta okusai osoga region mwena ife abaganda tuli basaba bana tubasaba akalulu ka Farida Kibowa ku national mukyala mulungi inoni tuli basaba mwena abalonzi aba Uganda aba district zona mu Uganda yona nsobola okulonda Farida Kibowa bena tuyitaba wagira buli kifo kyemujja okutuleetera tuyitaba inagase batina kuti Maria bakumulanga kuno muba mwesi muli kalulu ko Farida Kibowa wa national mumuwe kalulu asobole kujiikirira abakyala mwesizana bwesi district zozana ziri mu Solonko ziri Imbale bali hena ozana Bulambuli mwesizana kalulu ko Farida Kibowa azakujiikirire nga bakyala kubenga kuli bulayi abeere uwe bakyala nga akutembeeta bulayi hati ndi kubalomba mwesizana bagisuba Embale bagisuba Buganda bagisuba mwesizana muwe Farida Kibowa kalulu akukiikiriye mu Uganda yose nasigale ndi Mariamu na Gudi Farida oye Farida oye. Njagala okwebaza abakyala ba chairperson aba sub counties ne town council 13 nga nange mwendi mwebala okunteekamu obwesige sigenda kubaswaza kaka santi ne ku national gyendaga tugenda kuyitawo ate era essala yaffe esigale tituyitewo nga tetuvuganyiziddwa kubanga byenkoze ki bikoze mbagaliza emikisa gya Mukama Katonda abakyala siri batiririra Kayunga eribeera top on the agenda buli kintu kirisookeranga wa kubanga ekyo tekiri mu sitaani kuba nange wano mwekola ki n'olwekyo njagala kubeebaza mwebale nnyo wabeerewo abakyala aboogera baba nabeera ku TV ne ku radio mubiwulira Farida wano awo nengaziwa nenyongera nengejja bannange musabire Mukama amuwe amagezi okutegeera n'okumanya amanye obuvunaanyizibwa bumukwasizza si kweyagaliza wekka naye okukwata ku banna abakyali emabega batoobo okulaba n'obaituuka mu kifo kino
sebo sijja kwogera bingi ne mwebale nnyo mwebalire ddala.